Project analisha omwaka ogujja ebenge wedde. Nga buli kimu kyonna amaze okisettinga kiriki. Soko gye. Yali ambuuza ontwala wakuno ogenda kulaba gye nkutwala. Soko bika amaaso ge ate saagala olingize. Yemuyisaawo n'amuleeta erudda. Oli mwetegefu. N'akwata ekkubo n'abikula ebbali. N'agenda okuzza amaaso yagamba Katonda wange. Amuleese ka simple picnic. Kayitawo ne katuula erudda. Omukwano nga gulimu akasente ate nagwo munaye gunyuma. Ebiseera ebisinga omukwano gw'ekyavu gwe gukooya. Naye omusajja bw'aba akwana ng'alinamu kasente muganda wange buli kyakola kyonna kiba kinyuma bunyumi. Omusajja ng'akwana alinamu kasente ku nsi ya Katonda omukyala nawe olabira ddala nga buli kimu kyonna kyakola kiba kinyuma bunyumi. Naye omusajja omwavu ng'akwana omukwano gwe gubeera gwabigamba ate ebiseera ebisinga gukooya. Yakwata ekkubo n'amuteramu ka drink. Era bw'atyo n'amuse bwe kibasoboka batoosinge. Batoosinga. Yagamba kituufu kye batera okugezaako gamba nti ebintu ebisufu mu bulamu weekanga nga tebyetaaga ggulwa na ssente. I'm trained to quickly assess a situation and make an accurate snap judgment. Lives depend on it, but I may have judged you too soon. Kaasalawo aliisi kasobole omunnyonnyola ensonga engeri gye kaali kamulabamu. Ne kamugamba nzigula abansomesa era ne bantendeka okusobola okugezaako tunula ensonga n'ogyaseesinga n'olaba buli kimu kyonna bwe kisobola okugezaako kuba gye kigwera. Naye nnyinza okuba nakulamula bubi munnange. Nali nsuubira oli bavuka bano abalina ssente abagyewulira abaagala okwerabawo n'ebisigadde bwe bityo. Now that I've spent some time with you. Naye okusinziira nti nfunyemu akadde n'embeerako naawe. What's wrong? Sobodde okitegeera nti oba osanga nali mu kyamu. Before I met you. Kituufu kiri nti before nga sinaba kusiikana tugambe nti oba osanga embeera gye nalimu yali yakweraga. What I wanted to do, who I wanted to be. Nga sinaba nakutegeera ani gwe njagala kubeera naye naki kye njagala kukola. Helping kids. Naye kati ate nange akadde kemazeeko naawe kandaze ki kye njagala okukola. Mpozi ng'ogasseeko n'ekyokwagala okuyamba abaana. Baakwata ekkubo ne bakoma weeka. Thank you for today. My pleasure. Kaseera kabadde kasufu olwaliro kono munaye essanyu lyange. To tell you, Rex has meetings all next week in London. Waliwo ka meeting kengenda okubeerako mu London. Foundation business. Ka foundation. Enjoy. Tewali tabo nyumirwa mpozi ekirala. If you remember, Crystal said about... Ojjukira Kristo bwe yansaba ngende ku ggala yaabwe kono nzijukira. Mbadde nsaba bwe kiba kisoboka. Nga tokina mu buzibu. Onoosobola ogenda nange. Amusaba mu ngeri yagonjebwa. Yamugamba ate nkirina mu buzibu ki? Oza Kristo taakifune mu buzibu. Oba akifunamu obuzibu oba taakifune mu buzibu birya ye nze tebindya. Gwe kkiriza mbu tugendagenda ffenna. Olabye otya? I'd like that. Kakkiriza ne kamugamba nandikyagadde. Mpozi n'ekirala abasajja abalinamu ku ssente bwe baba bakwana tebatera kubeera na maddu ate tebapakuka. Asobola okukwanira emyaka, asobola okukwanira emyezi egiwerako nga takusabye kya Mikayiri. Kubanga aba akimanyi kyonna kyakola kiri legit. Naye omusajja omwavu bano ba Paulo Muro abekapaata bashimuzika. Abamanyi ensaayo n'osobola omugwa baba n'amaddu bapakuka. Right. I still have plenty of time to achieve my goals, and I'm not getting any closer to okusinziira ku kye waŋŋambye nakinondemu ne ŋŋamba nnyina akadde kangi cream. okusobola okugezaako okwachivinga goals zange. That's cool. So sigenda kukkiriza amuza That's wonderful. kubanga ayingirira ndowooza yange kanfu kasinge oba yafunye omukyalo omulala it is okay. I wouldn't trade your craziness for anything. Weebale kumbeererawo kuno ate lwaki nedda. Guliseeya wange wakukido. Ne bwe kiba ki ne bwe kiba ki